abatulaba abalaba Bukedde TV abalaba programu ya Fene Nganzi embuzi omukenkufu bebazizaako nnyo mwebale kuteekangayo mwoyo mwebale kuteekangayo budde ne mulaba programu ya Mwene Nganzi embuzi omukenkufu nga bwe twabasuubiza bulijjo nti temubala budde temuli kumala budde wabula no programu twagiteekawo okulaba nga tukyusa embeera zaffe n'okwekkiririzaamu nti tusobola mulabyemu abasobodde okufuna obudde buli lwa Sande ne mulaba ku bye tubadde twogerako twogedde ku sukaali w'obutonde stevia kawoomera abantu beewuunyiza nnyo nti waliyo omuddo gosobola okuggyako ebikoola n'obikaza n'oteeka ku caayi ekyo mukirabye bulungi nnyo twogedde ku nsogasoga ensogasoga ne tubalaga abajamayika engeri gye bazitwala naye erinnya ne balitwala naye ng'ensogasoga zaffe ne baziyita Jamaican castor era nga bangi mukozesezza castor oba Jamaican castor naye nga temumanyi nti ze ensogasoga ezammwe tusomye ebintu bingi nnyo wiiki ewedde twasoma ku mpirivuma ne tulaga empirivuma engeri gyesobola okugumya omutaka Ssejjombwe n'oba omusajja asinziggu osobola okulwanirira ebibyo nga gwegananga oli mugumu mwabirabye n'abalabye ku parliament mwalabye abasajja n'abakyala abali empirivuma ne mubaawula ku batali empirivuma naye ng'empirivuma gye twayogerako yali ya butto butto yennyini kubanga yasigaza ebirungo ebyo byennyini ebituyamba nga bwe twasalawo okukozesa ebintu ebyaffe ebitwetoolodde ebintu by'obutonde n'olwaleero njagala twogere ku kintu kye mumanyi nnyo nga kyekinzaali ekinzaali abasinga mukimanyi mumanyi kye bayita tamaric mu luzungu bwe bakiyita abalaba okusinziira gye basomera Abamerika bakiyita turmeric ate Abangereza tamaric naye nga kyekinzaali ekyaffe ekiganda ekinzaali kyaffe kino ekiganda bw'oba okitunuulidde kikulamu ng'entangawuzi era kifaananamu entangawuzi lwakuba kyo kiba kya yero munda okusinga entangawuzi ate ng'akawo kaakyo tekali sharp si kaamaanyi nnyo nga bw'olaba entangawuzi mu lulimi lwaffe olwa sayansi tukiyita cukuma longa kyekimanyiddwa ng'ekinzaali nga kirina emigaso mingi nnyo naye olwaleero njagala tukikozese ku sikini yaffe eno bintu by'okunyirira omanyi embalabe zifuuse embalabe wano mu Uganda kati embalabe tezikyalina myaka zikwata abavubuka zikwata abantu abakulu omuntu avubuka n'ava mu kabuvubuka n'atuuka okaddiwa ng'embalabe zimusumbuwa bwe zitaba mbalabe problemu z'olususu abantu bangi nnyo balina problemu z'olususu nti ensusu zaabwe tezinyirira zifaanana bubi ate bagenda bambi ne babalimba kozesa kino kozesa kiri ogenda ogakana ng'ebintu byonna bitabuse butabuse naye mu mbeera eyo njagala tutunulira ekinzaali naddala ekyaffe ekiganda ekinzaali ffe ng'aba prof bioresearch tukikozeemu ekizigo bwe kiti kye bayita turmeric butter ekinzaali kyaffe kino ekiganda kubanga tukimanya ekinzaali kino ekiganda oluusi bw'okisiiga mu feesi ng'abajjajjaffe baddiranga ensaano y'ekinzaali eyo ne bagimikisinga n'omuzigo omuganda ne babitabula oli ne yeesiiga naddala abagole naye genda okukakana ng'omuntu avaayo wa yero era nga ne bw'omukwatako bw'oti osigaza yero eyo kale eyo eya yero naye kati mu mbeera effe tusazeewo tukolemu ekinzaali nga ne bw'okyesiiga tekikugubya kufuuka wa yero oba kwonoona sikini yo ng'ate kigenda kuyamba ku bintu bingi nnyo kubanga ekinzaali kino tukigasseemu oluwonzi abamanyi oluwonzi lwe luno olw'enkoko luno ekikoofiira ekyo eky'enkoko ekimyufu naddala empanga eyo mu luzungu tugiyita kombu oluwonzi olwo lulungi nnyo nti enkoko ne weeba ndwadde etya oluwonzi olwo luba lunyirira teruba si lulwadde kati oluwonzi olwo lulimu ekirungo bakiyita collagen bw'omugatta n'ekinzaali n'ogattako ne shea butter kubanga lw'omuti gwaffe oguli mu mambuka awo baguyita butter kugamba gwe gubikwata awamu ne tukola kye bayita turmeric butter naye ng'ekinzaali oyiro yasingamu ebitundu ebingi ebitundu 80 ku 100 oyiro oyo w'ekinzaali nti oba ojja mwesiiga ku lususu onyirire odde buto omukyala ali eyo ng'oyagala omwami yakugambe bannaye nyina embuuku omukyala owange takaddiwa ekinzaali jjukira abakyala abali eyo nti feesi yo ye beauty yo ye passport oli yayimba nti ekitooke kifa nsalira kiyamba nnyo ne ku abaana abato bafuna kye bayita diaper rash abaana abato bano oluusi abajjajjaffe bo bakozesanga pampa ne bakadde bafe tebakozesanga pampa ffe tukozeseza pampa bakozesanga nappi kati nappi ezo zo at least ko tezayokyanga nnyo omwana kale yafunanga okubabuukirira okwo naye si nnyo naye kati waliwo embeera ya
pampa rush oba diaper rush omwana n'asalika yenna n'afuna n'amabwa kubanga emisana mumusibya mu pampa ekiro mumusibya mu pampa kati okubanga oyagala okutaasa omwana oyo butafuna amabwago musiige ekinzaali ebizigo ebivudde mu kinzaali omwana ojja kuba omuyambye nnyo amabwago gajja kuwona ate nga ne woba omujje ku kyogero omwana tomusiiga petroleum jelly kubanga petroleum jelly alina obuzibu bumu nga bw'omuwulira nti petroleum gwe toli mmotoka petroleum gwatali motoka lwaki weesiga petroleum jelly aleka agende ku byuma nga bwolaba petroleum jelly ava mu petroli ate gwe toli motoka ate weesiga ebintu bya petroli twesiga ekintu ky'olina okulya kugamba kye tulina okumanya ekintu ky'oteeka ku skin oteekeddwa okubanga n'okulya okirya nokirya bw'oba tokirya tokiteeka ku skin yo kubanga skin yo kyekintu ekisinga wemumwa ogusinga okuba omunene kyoteekako kiyingira buyingizi kyova olaba bw'onaaba amazzi amakyafu gakusiiwa kitegeeza gayingidde kyo era kyova olaba nti otuuyana kakitegeeza olina okuteekako ku sikini ekintu kyolya kyova olaba ekinzaali tukirya mu nva era ekinzaali kimere ennungi oluwonzi lw'enkoko lulungi enkoko tuzirya ate bato oli shiabata mulungi nnyo ate abamu bagamba nti shiabata oyo agubya naye lwaba alimu ekinzaali nyiriza bunyiriza era kyova olaba nti mu Uganda ekintu kye tukyasinze kati okutunda ebweru shea butter era ekinzaali tusobola okukozesa ku mimwa ne kikola nga lip balm bwe nkulaba campus ali awandaba obona n'emimwa bikasana emimwa giba gikukala ng'olugira ng'ofuna zi lipstick zino eziri mu chemicals okakana nga weerabira obeera weekombako anti oyogera mu bantu weekombako ng'ate okomba butwa okakana myaka 5 gamba ate olubuto lunnuma namera ekizimba kye sitategeera nakijja zozo chemicals wali okomberera nefuna ekinzaali kyo ogire bwoti oteekemuko kiraba tamalik kyonna kya yero kisufu kizibu osiigeko mpola mpola imagine kukala mu bantu obenga wali wa mulembe ate obenga ofunye vitamin C kubanga ekinzaali kirimu vitamin C. Vitamin C yeyamba okutaasa obutafaali ate yamba ne ku scave yakulanga ebibuno bino tebiva kugamba tofuna musaayi guno ng'osenya waliwo abantu abafuna ebibuno ebyo ne bijjako amabwago ne bw'aba asenya omusaayi guvaamu naye bw'oba osiize ku kinzaali ne bw'okombako n'olulimi vitamin C eyo ejja genda ku gundi ku bibuno byo obenga oli mulamu nga bwe tulabe bajjajjaffe nti baakozesanga ekinzaali kino okunyiriza abagole naye banganyirira nga bamikisinze ekinzaali mu mbeera ya tekinologiya yaabwe gwe balina naye ffe ekinzaali nga bwe mukirabye nti tekikoma bukomi kunyiriza skin kugoba mbalabe n'enkanyenye kikuyamba nnyo ku nkyakya gwalya nga wena enkyakya siggako busiizi olaba nsiizeeko gula wafuuse yero ati abamu mukitya nti kijja kufuula yero abalina ze bayita scars oba enkovu osigawo busiizi myezi 2 enkovu zonna ziba zivaawo gwali eyo ng'alina keroids bino ebizimbamu n'ebikovu ebinene mu kifuba kino ekinzaali ebizigo by'ekinzaali tebikimanyi era kati nganze omukenkufu kyenkoze nyenywera ka stevia kange ak'obutonde nentereeza munda nenema kutereeza wabweru wokka nenywera ka stevia kange nenywera nesigana ekizigo kyange kino ekiva mu kinzaali era bye bimu ku bintu bye tugenda obayigiriza mu Sundowner omwezi guno nga 28 Saturday December mu mwezi guno nga 28 mwe tugenda okuyigira okukola ebizigo by'ekinzaali mwe tugenda okuyigira okukola perfume z'obutonde mwe tugenda okuyigira okukola eddagala ly'engatto okuva mu nsogasoga gobadde okimanyi nti waliwo omuntu omu yekka yakkirizibwa okuleeta wano eddagala ly'engatto n'atufunamu sente empya n'ekale naye naffe tumulage ntusobola okwekolera eryaffe ne tubaawo byonna mu Sundowner nga 28 omwezi ogw'ekkumi lujja kuba lwa 6 siringisi mitwalo 5 zokka mitwalo 5 naye ng'ogenda kuvaayo ng'ofunye entandikwa y'ensukaali w'obutonde ono stevia sukaali w'amazzi ono n'ensigo ya flax boosting obwongo yegenda okuba entandikwa ng'omukenkufu gyakusuddemu kujjukira omukenkufu akugamba kati ye musajja asinga obuyiiya mu Uganda essaawa zino ye champion innovation champion bw'oba otunuulidde aba private sector foundation Uganda bwe babagambe so bwakuyitanga okukuwa ku magezi zuukuka ddukiramu anti teeka ssente w'olaba